agenda kubanga atunnyonnyola okusinziira ku video n'ebitambula ebigambibwa nti no yagobeddwa mu nnyumba ate nga be producer abamu abalina hit wano mu ggwanga Uganda. Akoledde ku bayimbi ab'enjawulo, akoledde ku Pallaso, akoledde ku Kamiliyoni, akoledde ku bayimbi ab'amaanyi, naye tetumanyi obuzibu bwavuddewo kuba nti no landlord amufubutula mu nnyumba n'enguguuze okakana ng'ali bwero. Tukwaniriza oli otese njendi sebo sotano sebo embeera ng'olinga atali bulungi. Era siri bulungi. Yesebo ale abakulaba for the first time beyanjidde amanya abampita EDD producer. Yesebo nkoli hano mu studio agita Acton. Yesebo olunaku lw'ejjo twabadde tuli awo ne tulaba video butambula ku social media nga bulaga nti igwe ogobeddwa mu nnyumba era n'enguguuzo ziri bweru. Buzibu ki kiki ekyatukusiza ku mbeera eyo? Saagobeddwa mu nnyumba just landlord yagaddewo nga alina ssente z'abanja. Yesebo landlord yabadde abanja sente amanja miliyoni 3. Miliyoni 3 zijja zitya okuwera miliyoni 3? Waliwo omwaka ogwamiisingamu awo ogwa covid awo wegwanyigiriza. Yesebo so naaba nga ngumiikirizaako ebbanga eddene nga musuubiza nga tezituuka ssente so nagira nga nzigaddewo nga wenoonya ssente. Kati tuli mu mwaka gwa kusatu okuva bwe twava mu covid-19 era abayimbi abasinga badde bajja ngo bakolere ennyimba olina hits ez'amaanyi naye babadde tebakusasula obadde obakolera bwereere oba banyazi abayimbi okuba nti otuuka okuba nti ne landlord akubanja miliyoni 3. Ngale sibakolera bwereere just tufuna engeri tuteesaganyaamu naye nga kino ekyantuseeko mbeera ya ssente yabuzeemu ku katini just tufuna ate babadde baludde okukola nange era ebbanga nga ludde okukola nabo just nga ennyimba zijjankiipingira awo. Yesebo omuyimbi oba omukolera naddala ng'okola audio okolera ssente mmeka? What is your standard price? Tuteesa nkwatagana buli mbi ajjaina tuteesa kisinzira omuntu oteesezza otya kwa business oteesa na buli muntu wazza atya gwe omukwata mu ngeri gy'abazzeemu. Yesebo omaze ebbanga ki nga tokola? Naze ennaku 3 zokka nga tokola esigadde obadde okola era abayimbi bajja ne bakuwa ku ssente just wadde waggule nga mbeerawo mu mpolampola. ennyumba ya ssente mmeka? Ngisasula emitwalo 35. Emitwalo 35. bw'ayogerako ko ne landlord ye yatuuka ekiseera ng'akooye okuba nti omusuubiza ebitatuukiriza n'alyoka akugobamu oba just nti ssente wali ozifunyeeko naye n'ogaana bugaanyi zisasula nga zikuyitamu? Si kyekyo just natuuka ekiseera nga agumiikiriza nansaba kale nga sirina bwase sikola nga nalaba sikola so nangamba waki toggalawo n'ogira ng'oyiyizaako ewalala ofune ku ssente nemugamba kujja sinange gye ngenda kufunamu ssente so n'atendwalya naggalawo ye nga ye. Erinnya lyo livuze mu ggwanga Uganda era ne mbayimbi ab'enjawulo okuba nti nno gw'omu kuba kati abadde boogerwako wano mu baproducer ab'amaanyi naye embeera ki ekutuuka okuba nti nno obeerawo nga tokyakola nga toli producer w'amaanyi ng'olina ne zihiti? Kyemmanyi kaba kaseera just waba waliwo ebikwatamu waliwo ebitaka kati byankuttemuko katini. Yesebo oba olinamuko ku mbeera etali nnungi ng'ovaawo n'abayimbi bubi nnyo kyovula nga bakuddukako? Era singa towulira nnyimba singa nkola bubi naye mbeera nabo tukwatagana bulungi mu mbeera yonna. Ekisinga okwonoona abaami oba abavubuka naddala ensangi zino bali mu showbiz mwenge n'abakyala omanyikiddwa ng'omusajja omufumbo naye waliwo ebigambibwa nti ssente mubadde muzoonoonera mu bakyala era nga mu studio mulina bye mukoleramu ebitali birungi okugezaako ng'okunywa enjaga n'abayimbi okujja okulekanirawo era bwe byasinziddwako okuba nti landlord akugoba mu nnyumba eno. How true is that? Ffe landlord twafunye mu butakkanya bwa ssente just ate kyomwe tomanya munnayo mulya mamba abeera tomanya nga bannange bayinza okuba babikola naye sirina budde bwebyo sibikola. Yesebo olina nnyimba z'okoledde ku mukulu Pallaso era nga kigambibwa nti abadde takusasula ssente kituufu kwenkanawo ekyo? Ebyo bigambo byammwe just naggayo tulinamu enteesaganya naye. Yesebo ogenda kukola otya okuba nti bizinensi ogizzaawo okuba kati tulabanga bizinensi egenze obadde olinayo ewalalako gy'oyiyiza ng'ogyeko studio? So focus yange badde ku studio ate just era okwagala okugulawo era kyobulaba nzizeko mu kamera nfune bakyali bange abo benkolera banyambeko nzire muzigulewo.
bizibu ng'ogyeko ekyokuba nti rent akulemeredde bizibu ki by'osinza okusanga mu bizinensi eno ey'okuba nti oproducing abayimbi? Challenges nyingi nnyo ng'omusajja oba ng'omuntu yenna zotayinza kumenya lumu emu ku emu naye nga nziyitamu nyingi challenges. Yeseba nga challenge ki kubanga oli ayinza okuvayo n'agamba nti nze nfuna challenge abayimbi bajja ne banjogera ewange, omulala ayinza okujja n'agamba nti we bajja bakola kino ne kino. Omuntu abeerekkirira banjoga just ziba nyingi zotayinza kumenya nti emu ku emu naye era omuntu nga ye mba mu challenge emusumbwa naye ng'olaba eri mayina tojja kutawana nnyo nayo osobola gisolovinga ng'omusajja. Bukyanga oyingira bizinensi eno lunaku kiro wali ozeekaawo n'ogamba mbutuufu n'olunaku lumpisizza bubi? Siyinza zimenya kubanga nnyingi ennaku era olaba olutuka n'ojja ku situdiyo n'otulantolako yadde ku muntu n'omu olina ekyetaagisa so zibayo ennaku siyinza zimenya nti luno toyinza kujjukira nti lwe luno. Yeseba wali olweddekaawo n'ogamba oba n'ofuna ku idea egamba nti abayimbi engeri gye mbakoleramu era n'akasente bwe baba bakampa kentandikewo ku bizinensi endala? Idea yeseba ngirowoozaako nnyo era ne kino kyampadde ekyokuyiga. Yeseba omaze ebbanga ki mu bizinensi eno? Bizinensi nyimazemu emyaka 6. Birungi ki byewafunamu? Ebirungi mpasizzaamu omukyala, ebirungi neegulirako ku kamotoka, nkozeewo ku nnyimba mmanyikiddwa. Yeseba but ekyokuba nti nno wabasaamuko ku mukyala, omukyala olina obuvunaanyizibwa, olina okumulekera ssente z'akameeza, wagulamu ku mmotoka yeetaagisa amafuta ate ng'ogateekamu, naye essente eyinza okukulemerera ey'okuba nti osasula landiroodi? Bigaanamu taata ng'omusajja yenna bigaanamu. Famire ebeerawo etya bw'obanga bizinensi egaanye? Bizinensi ebaawo tubaawo mpapanya tweyiya ng'omuntu yenna n'okubakuba ku masimu n'ofunayo akuteerako bw'otyo. Yeseba waliwoko muno olinawoko ku banno abavuddeyoko ne bagamba nti bakuddukire mu mbeera eno gy'olimu? Yeseba era ntuuse okwebaza Uncle Pallaso yazze nanziruukirira. Yeseba azze nannyambako. Ogyeko Pallaso waliwo omulala? Ne Baffa nazze nanterako akameseji. Ng'ogyeko abo ababiri ndowooza bwe wakwogerako, kino kikuwa kyakuyiga ki eri abantu b'okolera n'emikwano gyo okuba nti abamu tebasobodde kukubeererawo mu kizibu ekyo? Tojja nnenya muntu ssaawa zino kubanga tomanya mbeera ye. Era njasigala mbakoowoola bannyambeko kutugguliwo. Yeseba essaawa zino weetaagisa ssente mmeka era ze wandigambye nti kati neetaaga ssente bwe zite abantu munziruukirire? Neetaaga miliyoni 3 okuggulawo. Yeseba bw'ofuna miliyoni 3 nga landiroodi alekakuta? Yeseba kati bwasinga ozifuna n'okugulawo kiki kyozzaako era tebasigale nga bakubanja? Nedda era kufokasinga ku mulimu gwange kulaba nga nkiipinga ogwo omwaka ogunsiseemu emabega. Yeseba naye abasinga naddala aba producers bwe bajja mu bizinensi bwe ziti ne bakuba ne ku hit songs bafuna amalala ne beerabira bizinensi ne balowooza nti bakimeekinze. Abamu bagaana kubeera basita okusinga abayimbi. Kino kyali kikutuuseeko? Sikifunaako nze. Nsigalira nfokasinga ku mulimu gwange era onsanga ku studio wano newe bagaddewo era onsanze ntudde wano so sirina budde bw'amalala just nafokasinga ku mulimu gwange. Yeseba ebiseera ebyemabega waliwo baproducer baali batini nnyo wano mu ggwanga Uganda era nga bebakuba ebigoma naye nga balina standard price yaabwe, oba oli muyimbi oba oli kyaliwe nga bo olina okujja ne kasente. Tugambe nti ADD okuba nti byamukuttemu abaproducer abasinga abamu ebajingira bizinensi eno ne bagyonoona. Ko waliwo abakolera emitwalo 10, waliwo abakolera 15. Ensonga eyo gyogerako? Ensonga munnaye tomanya buli omu nkola ye naye nza okulemererwa kwange okusasula renti era nga yogambye mu kusooka wali nti waliwo omwaka ogwannyigamu ogwa covid gwe namala nga sikola. So kati embeera y'okusasula eyo abantu buli engeri gyasasulamu siyinza gino okolayo kubanga buli omu ayina engeri gyakwatamu bakasitoma be. Yeseba ebintu byonna babisibiddemu oba olina biwajjeemu? Buli kimu kiri munda. Yeseba landiroodi wamuwaddeyoko kasente kuba ongambye nti wano recently Pallaso yakuteddeko kameseji zizabafana yakuteddeko kameseji? Yesebo yanteddeko naye landiroodi yabadde azaagala omulundi gumu
alyoka aggula era nzisonda mpola mpola nzimu omulundi gumu. Baani b'okubira omulanga guno okuba nti bavaayo bakuyambe? Nkubira bonna asobodde okunnyamba era n'asobodde okunnyamba annyambekokko. Kituufu abayimbi bayuuza nga bwe kigambibwa? Sijja kukyogera lwa nsonga nze tebankozesangako. Tukolagana bulungi nnyo. Yes. Kuba abasinga bagamba nti abayimbi bayuuza, oluusi wajja ku studio yo oluusi agula masannyalaze ne bayitamu. Era agenda okugula masannyalaze nga muteesezza. Muteesa nti sirinamu naye kankule ku masannyalaze ne muteesa. Era waafuna n'akuyamba mu mbeera yonna. Kiki kyozzaako singa Land Road avaayo n'akugamba nti gulawo onoonye ssente zange osobola okuzimuwa mu bbanga ly'abakola? Yes, aba mpadde ebbanga nsobola okuzinoonya mu mbeera yonna. Wayogeddemukko naye omulundi ogusembayo? Yes, nayogeddemukko naye naye nga kyalemeddeko ssente. Njagala ssente oggulewo. Yes. Waliwo koba clients kyemanyi abaakuwa ku mirimu gyabwe kati bizinensi eggaddwa kyogenda kikolera oti? Kyovula bannwana nnyo naye wakiko nemuwaayo ekitundu nemuwaayo zonna ze mba nsobodde nanzigulyoko nensobola okukuppako waaka wanemaliriza waaka waabo abamanja. Yes. Bano tebakulabe ng'omubbi omuyaaye ayagala okutwala bintu byabwe? Era naye nankubira ngezaako munnyonnyola embeera eriwo nantegeera. Yes. Kale tuyenze. Genda. Atasobola. Kubanga nduddewo wano mazeewo emyaka 5 tukolagana bulungi just mbeera ya ssente egaanamu. Omwaka gumu guli eri ogwa COVID. Gino egiddako era nja gikavalinga. Jo gisinga mbali nasasuddeko ku naye nga guli omwaka gwe gumunyiga. Wangi. Kuba olina iPhone, emmotoka gy'olina nnungi, lwaki oba tutundako? Emmotoka gye nnina etudde okumala emyaka 2 nga tekola. Era eri wali mu parking musobola ne mugiraba tekola. iPhone simu era nsobola gitunda waawe embeera ng'ekalubidde ddala nga baganya okunnyamba nsobola gitunda ne neetaasa. Ekyenjaga obadde okimbuuzizaako naye si kyekyo kuba tukolaganye obuzibu bwaffe buvudde ku ssente. Abantu baliyo banyu banjaga. Pulezidenti wammwe omumanyi gye abatwala? Bamwita Remix. Yali avuddeyoko n'akuyamba oba yavuddeyoko n'abaako engeri gyali actinga mu mbeera eno? Namuweereza message just nanzira mbuzi nangamba naffe tuli site naye tujja kukubira twogere ng'abantu. Ng'ogyeko abayimbi waliwo baproducer bonna abavuddeyo kwagala okujja okuyambamuko mu mbeera enjoyitamu? Yes sebo. Waliwo gwe bayita producer Devi ankubiddeko naye ali ku kibiina ekyo naye Unix era nga weyangamye tugenda kukubira katwesorting to meeting tulenge gye tusolving ekintu ekyo. Wakoze statement n'olaga nti tuli mu mativu n'abayimbi abamu okuba nti oluvannyuma wakolako ku kivulu ne batajja. Nakolayo ko yalinga pate nga ngiyise acton pate ya studio kivulu. Abamu tebajja abasobola ne bajja ne kitavaayo bulungi nnyo kuba nali ntegeso yakyakufuna ssente za rent nga sinagenda mu mawulire so nekibeera bwe kino kitavaayo bulungi nnyo. Yes sebo. Kino kikuwa kyakuyiga kyeri abayimbi b'okolera abantu b'oweereza? Abantu b'empeereza tomanya ani yaani just gwena sigala ng'okolagana n'abantu mu mbeera yonna. Yes sebo. Wandiyagadde okulekera abantu obubaka naddala abaproducer bayita mu mbeera bweki? Abaproducer bannaye nkunyiikira kukola na kusetinga price gy'olina kukolera mu kko n'olema oyita mu kino kyempiseemu. Yes sebo. Abayimbi abaproducer abasinga nga bannesiimu baani abasigadde bo balina standard price yaabwe era n'oba oli kyali waabwe akugamba nti olina okusasula bwe kati kuba abalina abantu ab'okuliisa naye kyabikanga gwe ekigambibwa nti abayimbi oyagala nnyo bafuula bakyaliibo oli ne bwajja n'ogamba nti atukole onaasasula edda.
maybe omutima omulungi gwe gunkozesezza weeguti naye nga nze sikiramu buzibu nesimu ayinza okuba nga asetinze ebye naye tomanya naye waliyo ekimunyigeeyo wansi. So wejjusa okuba nti olina omutima omulungi bwe guti? Sejjusa era nja sigala ngukola mu mbeera yonna.